Agaleero tugatandise ne bakazi bajja abo boli mu kulaba awo aweese omwana ye mukyala mukulu kaakati ono omutoototo yabaddenga amwagalira omusajja era bulijjo abalinnya kagere kaakati munnange we yamukutte n'abeera ng'ate amugamba nti agenda kubeera ng'amulekera amaka awo nno wooli mu kulaba ng'ali mu kumuwalawala ayagala kubeera nti naate amutwala ewaka amulekera omusajja mu bulungi mbw amusigalize n'omwana we byebyo nno byoli mu kuba nti naate olaba awo omulembe guno munnange ate abakazi bakyalwanira abasajja abakazi bakyalwanira abasajja akatambi ke kano katubere ng'ate tukakuwa Niraso kagera ndaso ekiri nakaseta yenyini nyini nakaseta akala bakaba ne bali wali nakaseta wenyini tujaga kwataga ennyeni Oshegedde sikulwanira abasajja omusajja atuteeka nakufuga nobeeranga kabwa kumba alina malayazi zaawe obudde bwe mabbali ati olina kunoba sikuyomba empiza nkubye ze zinyombya gomanya omusajja akuba ng'ente oba kuba ng'ente kati bagala balaba ensi yona egenda kubala okuma omwana wange nja kulekera omusajja ate omwana omukuuma otya jangu tugende ngumidde ebizibu bingi bye batasobola gumira amakalo jangu tugende owa ebiri bigenda ku kitimba byonna tebagendayo wamma oyo enyini aze yagala otawuliza olutalo singa namukubadda ono omuwala ebituze nakamusanga eri subscribing liking leka obubaka bwawo mu comment section namulindwa Proso ogamba otya Sarah Mbabazi tukutumiddeko twagala okubuuzaako ku nnaabiri ya Justin Kagude Chase namutabi Darat ogamba otya twagala ate okubeera nga tutumirako okuliz webale kuba nti nokuoli Lydia mu Dubai naawe twagala okuba nti naate tukutumirako ate tetwerabidde Elizabeth ogamba otya amukwano bwe tweyongerayo full figure wuuna afuddeyo n'abeera ng'ate atabukidde King Saha kyatamuvumye nga tekiriiyo nabyo katubeere ng'ate tubikuwa olina abasirusiru bakugoberera abaana b'abantu nabakubyanga abaana bali malwaliro n'ebizibuka ebikugoberera mbyewuunya akale ntegera abwe entono tetuganyi yiyo yentono muve ku basirikale b'eggwanga obba kubanga nobamanyiira mulekerawo okwabusinga abasirikale bali mu uniform mulekerawo okukakanya Uganda Police ne mukwata Uganda Police emmotoka namba ne mugibaninga mwe wani abaninga Uganda Police ne mu blocking enguudo bannange jajjana Rwaiso afande Damulya Mwitoyo mwana mwogere naye afande Magambo ita King Sawa yogere naye that is too much Kamanyiiro that is impunity akulya police yani byakagaba ita King Sawa omutuuze muntu wamwe naye mwogere naye ekifaananyi kye balaga Uganda Police ogimanyira nga gyeraga atewa amaanyi agabulookinga Uganda Police how comes eggwanga nani alifuga how omunakosa impunity nga mulala wano yagenda wali ku kifo ky'omusajja akoleredde ekifo kye retirement ye Fujita oyo musajja Fujita fenna atwaniza buli omwamu amwalizanga bwali ate buli omwamu ye muntu yakagwa twasigaza okuddukirako Fujita yagenda ne Jambia mu public nate mu mwana wa Palaso luno oluntu luno omwana wa Palaso nakatali ku kitanda mumpeyo mutala kutalipo mu public ne batamusiba kuba akimanyi alina kitaawe Jenosali Musali yayagala muwala we ukwatota Uganda Police temugitera yebi ne mugikuba amayinja bannange Jeno Muwozi Kanerugaba please ng'osobola okusiba bannamagye bajeno nga bw'osobola okusiba bannamagye bajeno
ekiri kyokuwa abasirikale kiri too much. Ekiri kyokutyobala uniform y'eggwanga kiri too much. That is impunity. Shame upon you, King Sir. Shame upon you. No kwata abaana bo. No bala ne bagala Uganda police emmotoka ne baziblokinga. Ne bateekawo biti n'amayinja. Ne bakwata bali ne bakuba abasirikale bali mu uniform. Ng'omusirikale alina emmundu. Kyekyo muzeeyi kye yagamba, you beat a soldier. Nze ojjanga n'onkuba. Ojjanga n'onkuba. Ojjanga n'onkuba nena mmere ekyamuyamba nali ne kalangwa ye yampita. Yali tasobola kuntukako. Ojjanga n'onkuba. Mukuba. Mwepanka nti mulina amaanyi. Uganda police mukwate ebivuka ebyo mubisibe. Mukwate agavuka ago mugatte. Lino eggwanga okutenda abantu abalina kufa. Mutaga avubuka agamu. Ne mutambula oyina amagye agakuuma. Magye. Oyina amagye agane emmundu zennyini. Wekisaha. Gakuweewala mwana wa Jerusalemu sale. Ate oyinako abayaga. Oyinako abatujju. Naye gwe n'oleka omusaayi gw'abantu nga gukaba nga guli ku bitanda. Ate okumanya agavuka gasio ne gaddamu ne gagoberera. Bw'otavuma Bebekulu toyimba. Bebekulu yakola ki? N'omunywerako enjaga n'omulirako amayirungi n'omukulirako ebinnyo n'ogagera engeregeze. Bebekulu yakukola ki? Singa oyina endabirwamu mulenzi gwe ne weeraba. Njagala okwata emmira weerabe. Wantegedde omusajja Bebekulu tomutukadde ekisinziiro. Tosobola kufaanana wadde ekisinziiro kye. N'ovuma omuvubuka omuntu mwogereko omuveeko. N'olemezaamu kubanga gw'omanyi ojja kutambulira awo. Yakuttira muntu yakola ki? We mukubidde abantu nga temulina kutuuka genda Kololo, we munaagenda Kololo, mwe n'abamudda mugenda kubba bameka. Mutambula n'ababbi, mutambula ne bakifeesi. Ne banyakulako abantu ebintu byabwe, ne babafumita obwambe, ne bakola ki? Bwe mba musobola okuwa abantu nga waliwo poliisi. Jasi ng'oli mu kutunda tiketi. Watanga muve Kololo, ekinaabeerawo. Abantu ababbira mu shows. Oli agenda essimu n'agamba essimu yanazeka mu show. Enkato ne bazibajjamu. Ofuna time abamu bayimuka n'ebivu tebinnaggwa. Bannange that is too much. Tetubyogeza bukyayi. Saagala ofunemu wadde enkenyera erowooza nti tubyogeza obukyayi. Tetukuwalana. Enneeyisaayo gye twogerako. Tetukuwa tewali akuvuma. Enneeyisaayo eri too much. Just wake up okule. Oli musajja mukulu amala. Oyina abaana bakulu abali mu masomero. Just wake up. Bebekulu talina baana bakulu. Talina ba bloggers wano ku lukalu lwa Uganda tewali asinga Gagameru family. Ba bloggers. Tebasobola kuteekako mbeera. Bebekulu asa kutama oyo Kobulo mwakuba ekyalo kiramba. Bebekulu akusindikire ku Kobulo owulire. Omu yekka bw'ati asobola okukuba ekyalo kiramba. Mutamba n'obuvubuka Kobulo asobola obukwata n'abupamapama n'abukola bw'ati. Wanu Kobulo. Bebekulu amuteemu just one day amuteemu buti. Oba kuteekemuko ku ssente. Tusobola okugenda kabu n'agamba kiki? Tugumalireko wano. Afunayo obudde akuweemu. Tekimwetaagisa namumanya nti yakuwaddemu kuba asobola. You are nothing. You are nothing to Bebekulu. Toli mutuka wadde keri muva ku mubiri wadde kisi. Naye kinabyo kyanaabiramu. Naye n'ovuma omuvubuka ayina abaana be bakulu, abaana balina kibayigasse ku ggwanga basambi ba mipiira, ayina abaana bali talented, ayina omukazi owakabi ayina business ekozesa abakozi n'enkumi efumbako ekyo ekyasinza okuwoma ziwona kekisi, n'omuteeka nga mu katogolo emuyimba yakuyimba wa. Lwaki gwe lwokola concert oba na stand? Yimba ennyimba ozirina. King Sir music oteetaga si stand. Teweetege kumala kusibisa baana b'abantu mu makomera. No tambulanga wano alien skin mwamufuka kizono magano musiba era aliko file nyinyi ziko n'obutujju tovala nga yakakana lwaki King Sir musako zi file wakitalo nnyo ye wanjawulo nnyo je no muwozi nga asobola okusiba bannamaje lwaki nte mumukwata bannanga kiri kyokuswaza nga uniform y'eggwanga ekiri kyokutobola omusirikale n'omukakanya tewali kiri waggulu wa security mu nsi yonna ensi ze muwaana ziri respecting a security.
muyigo kuteeka mu security okurespectinga security y'eggwanga temumanyi basirikale abo kye bayitamu nga bagenze ku ground temumanyi kye bataasa one night temumanyi kye bataasa kyova njagala nnyo General Muwooza akole TV y'amagye nakigamba ne Jerusalem sali njagala bako TV y'amagye njagala babalageko bulazi sometimes some one night bagambe nti bino byali biyingidde mu ggwanga Uganda betwasavinga asajja abaddamu ne basoba batunulawo bamagambo ne bakazi babe babaleka dda General Weiss asuwatu jejanse mukwese mukusa ne mugamba saa 10 ku 10 abeera atuuse ku 10 aba mu parking kitegeeza ki basoba balowoleza ggwanga basoba batunula mwene mwegatta ne mugaya mayungi ne mugaya njaga ne mugaya mukuba abasirikale b'eggwanga mukubanga baaki lwaki mutebola abantu abali mu uniform toyina lukusa wadde olukwata ku musirikale ku uniform fe tubasanga nga mikwanja ffe ngoyaga muwa aga ng'omutya kubanga muwala mukwano munno musirikale naye nga uniform tekuwa lukusa lumuwahaga lwaki mutebola ng'ekitiibwa ky'eggwanga ne mubulokinga emmotoka ya Uganda Police nga ne bannamagye we bali. Oh my God. Lino eggwanga ani alifuga man? Ani afuga Uganda? Who are you? One. Bulokola kosa tabana balina okugenda mu makomera. Bulokola kosa tabana balina okugenda ku bitanda. Why? Ye kosa tezokola zitaggwa zaaki. Wakayimba yimba ne biyimba yimba. No yimba nyimba novuma bakasolo novuma bani novuma bani bakolekera eddembe nota mamwe. Eddembe eringi ligenda okumalawo Uganda. Eddembe liri too much. Lyerimazewo Uganda. That is impunity. Impunity. Okozesa impunity ng'okigenderedde direct. Noyimba kasolo n'omuvuma n'omumalayo, noyimba bakazi no bamalayo, noyimba no bamalayo mbokola concert, noyimba bebe ku n'omuvuma no kivubuka gojja kufanga tonaabye. Sigwata naaba. Ojja kufanga tonaabye. Mumpeyo sitanti emu leegigi yakoze ofuna abantu. Just one stand. Leegigi yakoze ofuna abantu. Bwe tweyongerayo buli omu waali abeere ng'ateeka kabaka wa Buganda atwogera ku Ronald Muwenda Mutebi Musaala anti amawulire ge tufuna nga gava wa Lumbuye avuddeyo n'alyoka agamba nti nno Katikkiro wa Buganda kw'ossa ne gavumenti mbu balina kye bapangira kabaka biibino. Nsaba okutegeeza Abaganda gwanga mujingo budde bukyali waliwo enteekateeka ne mutaayika eddamu okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka omuzza mu ggwanga lya Namibia bamukola ekyo baali bagenda omukola bwe baali bwebakedde waliwo enteekateeka namutaayika ewaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka omutwale Namibia ne gwono tajja buvaayo nkiddamu ku luno ayinza obutava Namibia okusinziira ku nteekateeka eggwa ku luno ayinza obutava Namibia okusinziira ku nteekateeka eggwa enteekateeka ereyimiridde etya wulira mungi nnyo Ssaabasajja Kabaka wetwogerera mukosefu mukko akatono Ssaabasajja Kabaka mukosefu mukko akatono so si nnyo era abadde akyalako ewa Kasujja n'afuna obujjanjabi bw'amaze okutegeeza omukulu oyo awummule ne banne omwami oyo okumanya tajooga Muwenda Mpisi gundi era Abaganda mwena gye muli mwesabire nnyo babawundiisiza ebbanga ddene bw'abanga omukulu abadde alonda abantu abo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye gundi amulamulireko yafeesi gundi nga Ssaabasajja kennyini yabawandiikira bagamba naye buli ali mu ofiisi eno zaayo ebikozesebwa obuweereza bwo okomaawo baminisita ne bagaana okuzzaayo obuyinza era mbala bali mu kwejaga kwetooloola ne Mayiga kennyini bamugamba asseeyo ebikozesebwa mu kugongola obuyinza abuddize nnyinibwo Mayiga n'agaana kikyo kyazzeeko wetwogerera Ssaalonga Mulengejja wa Ssaanyaka Charles Peter Mayiga yayise olukuŋŋaana olw'ekyama olw'abakali mbuttu banne abatabuulira amateeka so nga n'abasinga obungi nabo Baganda mannya n'abatuuza n'abagamba nti tembala kutya simumuyita kabaka wa
mukama wammwe talina maanyi gasobola kungoba, talina buyinza, nammwe era talina buyinza bubagoba. Ani abasasula omusaala oba ani abateeka mu ofiisi wa? Nze ndagidde bwe mugamba nti abawe emirimu talina buyinza bungoba, nammwe talina buyinza bubagoba nga nange ekyalwa. Wane wajja ekibuuzo. Mayiga, ogamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bungoba, Museveni yakukwasa Ddamula oba Salimu Sali yakukwasa Ddamula? N'olukiiko lwadde lwakyama. Mayiga nkubuuza, Mayiga, Museveni yakukwasa Ddamula oba Salimu Sali yakukwasa Ddamula? Agnes Nabaloga yakukwasa Ddamula oba Sarah Kagere yakukwasa Ddamula oba David Wasajja yakukwasa Ddamula? Bilawaga nti mujja bimanya, nze bibagamba wano. Yagambye minisita be nti oyo abagamba nti muwummule talina buyinza bumuwumuza, nammwe era talina buyinza bubawumuza. Bw'okulabanga nakati abasajja abakyafutubadde Mmengo abagamba nti basajja ba Kabaka era baweereza Kabaka, era bonna baaganye okuzzaayo ebikozesebwa mu yafeesi Ssaabasajja Kabaka ze yabaazikamu oluvannyuma lwa Mayiga okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bumugoba. N'omubuuza ani yakwasa Ddamula bw'ogamba talina buyinza. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bw'amala obagamba bw'atyo nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bumugoba, oluvannyuma omwami ono n'asinkana abamafiya banne okusala entotto buli kimu kigenda okubeera. Bano bamafiya bwe basinkanye okusala entotto mulimu David Wasajja Omutoolo, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere n'abalala nga ne Mayiga kwali ne bapulaninga biki bagenda okuzzaako olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yayagala kumuddiza Ddamula n'obuyinza bimuddizibwe. Abasajja bano n'abakazi bye basazeewo okukola na buli kimu, wabula olukangagga lw'abantu bano lweyongeddeko. Kambasomera olukangagga oluli emabeggawo mwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka n'okweddiza obuyinza obutamubajjaako. Kuliko Ssaalonga Mulengejja kennyini, kuliko Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, kuliko David Wasajja Omutoolo, kuliko Wamwansibirwa, kuliko Mukiibi, kuliko Mukasa, kuliko Kawuki, kuliko Kitenda, kuliko ne Namigga. Iyo gurupu erimu okwesese olw'okwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka bwe twogerera essaawa zino. Mu lukuŋŋaana lwe baatuulamu ne bagamba nti nno tebajja kukkiriza Ssaabasajja Kabaka kuba nti addamu okuexercisinga rights ze n'okweyagalira mu Uganda nga bo balina obuyinza Museveni bwe yabawa, tebajja kubuzaayo. Bino nga bigenda mu maaso waliwo mission enteeketeeke ey'omunda nga bagambye nti baagala kusindiikiriza Kabaka addeyo e Namibia, naye ng'ate Kabaka ayinza obutava Namibia. Lumbuye mumulanga bwemage, nkiddamu, Lumbuye mumulanga bwemage. He's only a voice to the voiceless. He's speaking on behalf of those that cannot speak, those that are suffocated, those that are disgruntled. Buli lwe wabaawo obutamatira kye bayita disgruntlement, omuntu atandika ebizibu ebyo ebyokuba nti ebyama bya gavumenti bitandika okufuluma. Lumbuye is just a vessel abantu gye bakozesa okuyisaamu obubaka okugenda eri gye bwagala butuuke. Olw'okuba nga bakimanyi nti aboogezi ba poliisi balimba, olw'okuba bakimanyi nti aboogezi b'amagye balimbalimba, bajweteka, balimba, kati baasigaza omuntu omu gwe bakkiririzaamu, Fred Lumbuye. Mu kifo ky'okunoonya Lumbuye okumukolako obulabe, mutandika okunoonya loopholes ziri ludda wa, mutandika okunoonya missing links ziri ludda wa. Lwaki sectors zonna nfu nga zisobola okuwaayo ebyama?
ne batuuka okumanya nti General Muhoozi yabadde atudde mu meeting ey'ekika okusifunye simanyi nga mulimu Patience mulimu Maama Kataha mulimu Museveni atuuka atya okumanya ebintu eby'omunda ennyo kitegeeza nti abantu bangi nnyo bali disgruntled kitegeeza nti sekta zonna eziri mu Uganda ziri disgruntled abantu bali eyo kubanga balina okufuna emmere n'omugaati n'okulya n'okubeerawo naye nga beetamwadde ekintu kitegeeza nti mu magye temukyalina abantu mujja kulowooza nti bannayuganda bokka abali indigenous nti be bayinza okukola ekyo nedda ojja kusanga nga ne bannammwe abannalwanda nga nabo baabeetamwa ojja kusanga nga lumbuyo oyo abamuwa ebintu bantu bammwe bennyini bayibuli egamba nti omulabe wo anaabanga wa mu njuuyo nkiddamu omulabe wo anaabanga wa mu njuuyo ojja kusanga ng'abantu abagaba ebintu ebyo genda ewa lumbuye kubanga byonna byayogedde bigenda bituukirira biyinza obutatuuka mu mwezi gumu oba ebiri n'ebimala ne bituukirira bwe kuba kufa wabaawo okufa bwe kuba kuwamba wabaawo okuwamba bwe kuba butwa wabaawo obutwa bwe kuba kuziika wabaawo okuziika bwe kuba kukolima wabaawo okukolima lwaki byonna biba bituufu kubanga ababimuwa baakulusegere muyinza n'okuba kati muli mutta Abaganda mutta Abanyoro mutta Abakyoli mutta abaki naye ng'ate abammwe bennyini bannalwanda bannammwe be babalyamu olukwe kubanga nammwe baabakoowa dda lumbuye is only a vessel etuukiriza obutuukiriza abantu abala kye baagala okukola ekyo kye bagamba Omuganda kyagamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi kati mutunuulidde lumbuye omubaazi naye ng'omussi mumwerabidde munoonye missing link eri luddawa loopholes ziri luddawa lwaki abantu bali disgruntled lwaki abantu batuka otulyamu olukwe bwe bati omulabe wo anaabanga wa mu nnyumba yo ku lwa Katonda n'ensi yange nze mmaze ebyange nyenze naye mbaagala nnyo mwenna Uganda emu ciao ebya Benita tebinaggwa Benita gwe twogerako yono munnanga abanuupu gwe bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno basabula naye nentabwe eva ku kuba nti nno yavaayo n'abeera ng'abuuza mbw abanuupu ki ekiddako oluvannyuma lw'okulondanga ne pulezidenti waabwe twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde mu ggwanga lyattu Uganda yagenda n'akola akatambi n'alyoka bagamba nti kati muzzaako ki kati munnange ekibuuzo ekyo kye yababuuza kyekiri mu kuba nti naate kimuleetedde obuzibu nejjo buli kati kale katubeere nga tukuwa akatambi kano Mulindu avuddeyo n'abaako ate byannyonnyola naye mwe bannange okuyiga tekuggwaayo nze nalinga neebuuza abantu abavaayo ne batunyigiriza oba ne bakkanya n'abo abatunyigiriza oba ne batuvoola abantu ababafolowinga bavaawa naye okuyiga tekuggwaayo mujjukira kye baatugambanga nti keep your enemies closer abaana bano kyenzudde gwe bw'ovaayo n'obanyigiriza nga bo bakuwa folo okana kulaba folo yo kweyongera kumbe bakutambulizaako maaso wodda we badda kati nze ebiseera ebisinga nze bw'ovaayo n'okola vidiyo oba n'oteekawo embeera enyigiriza abantu nze nzija nga Mulindwa ne nkugambako kasita mmala okugambako sikuzzaako mukono ebiseera ebisinga mba sikufololinga nga nkwesonyiwa nze siremera ku bantu siremezaamu naye kano mbadde sikamanyi abaana basigala bakutambulirako keep your enemies closer is indeed a tactic ogenda okulaba video zizzeemu zizuukuse nga gwolowooza omuntu baamwesonyiwa ebyo byaggwa abaana bano lwakuba nti ne Benita ng'omuntu nze namwewunyiza nze kasita nalaba vidiyo gye yakola ng'agamba abantu engeri gye balina okumulwanamu bannange mmwe mwenna abatanjaga temunkuba bwe muti waakiri munkube bwe muti nawuliriza vidiyo eyo butuufu Benita ne mujjako emikono
ne mmanya tukati ono omwana waliwo ekitagatta kuba toyinza kuwa balabe bo ngeri gye bayinza kukubamu. Anyway, okuyiga tekuggwayo naye butuufu abaana b'enkyukakyuka bw'obanyigiriza oba obawoza ebbanja baba basasula. Okuyiga tekuggwayo. Ensonga za Shira Gashumba kw'ossa munnange ne Evelyn tezinaba kuba nti nate ziggwa nabyo biibino. Bannayuganda mujja obunnafuusi mwenna bali mugamba Evelyn Michael oyise walikomye mwabadde mugambyeko maluddawo. Bannayuganda mujjemu omutima gw'obunnafuusi. Omuntu agambye munne ngenda kukulemesa omulimo. Omuntu agambye munne ngenda kukulemesa omulimo. Ne Steve mukyawuliriza omuntu agambye munne ngenda kukulemesa omulimo. Mubeere siriyasi. Omuntu yenna alina akwagaliza okuva ku mulimu abeera talina kyakwagaliza. Evelyn Michael genda mu maaso n'okukola interview zonna z'oyagala, genda mu maaso n'okwogera bakuggyeko akamanyiiro. Genda mu maaso n'okwogera na buli kimu ky'oyagala. Omuntu yenna alina agamba nti ngenda kulemesa ku mulimu. Ekyo kikyamu nnyo nnyo. Ebyo byali byadda. Oba tuwaze example za Robin Kist. Yes, Robin Kist bakuba ku mulimu n'oli Tina Fierce. That was by then. Tuli mu mulembe mupya. Yes. Pastor wuno munnanga avuddeyo. Pastor ono yasooka kulumba bannuupu. Kakati munnanga avuddeyo n'abeera ng'ate awa Minister Justin Namere ebimuli bye. Bibino byamwogeddeko. Avuddeyo n'abeera ng'ate amusiima. Waliwo omwana omuwala ono munnabyabufuzi muyita muwala because she's still young and I look at her and admire her. Mukama yeebazibwe. Omwana omuwala gwe bayita Namere Justin. She's a true evidence of a person that has the hand of God upon her. Bwe bagezezaako okwekuŋŋaanya balwane naye President Museveni n'abaana balinga siriimu. Abalwana ne Namere balinga siriimu. Nannyonnyolerako awo ebirala. Ffe amategeera ne tugamba tutya nenga naye omukono gwa Mukama guli ku mukazi ono gwe guba gubeera ku bulamu ba tosobola kulwana naye. Sizoni bwe guli musenguka tulimanya naye kati omukono gwa Mukama yakola atya? Yagulina. Tekyeganika. Nalabye ab'e Masaka simanya waliwo omusajja zala simanya namulabeere simanya bamuyita Bulegeya n'abalala ololololo nabeere Namere nafuuka Namere ne ŋŋamba kaninde ekiddako nga ngoberera President Museveni n'agamba mumuveeko bwe bajja ne bagamba ayomba nnyo lwaki bamwadde bwa minisita President Museveni najja n'agamba namubawadde kuba ayomba jagala ayombe nammwe buli kyokola kigenda kukola amakulu Katonda bw'anaggololera omukono gwe. Ayakuteeringe oliita ku muntu nga tolinako badde otubina ne bagamba oyo bawulayini omwagaza ati kagala ka modo nzogwala obutonotono bwenjagala buli kyokola nga kikola amakulu. Isi natudde ne ŋŋamba omukono gwa Mukama oguli ku mukazi ono gumbeereko. I don't know her mistakes ne byakola egali tufu tebinkwatako but the hand of God is upon her. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oba akola biki oba alina byakola ebitali bituufu nze sibimanyi tebinkwatako naye omukono gwa Mukama guliko oyo omukazi gwe bayita Namere oyo akulina. Nalabye ab'e Masaka simanya waliwo omusajja zala simanya namulabeere simanya bamuyita Bulegeya n'abalala ololololo nabeere Namere nafuuka Namere ne ŋŋamba kaninde ekiddako nga ngoberera President Museveni n'agamba mumuveeko bwe bajja ne bagamba ayomba nnyo lwaki bamwadde bwa minisita President Museveni najja n'agamba namubawadde kuba ayomba jagala ayombe nammwe. Buli kyokola kigenda kukola amakulu Katonda bw'anaggololera omukono gwe. Ayakuteeringe oliita ku muntu nga tolinako badde otubina ne bagamba oyo bawulayini omwagaza ati kagala ka modo nzogwala obutonotono bwenjagala buli kyokola nga kikola amakulu. Isi natudde ne ŋŋamba omukono gwa Mukama oguli ku mukazi ono gumbeereko. I don't know her mistakes ne byakola egali tufu tebinkwatako but the hand of God is upon her. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oba akola biki oba alina byakola ebitali bituufu nze sibimanyi tebinkwatako naye omukono gwa Mukama guliko oyo omukazi gwe bayita Namere oyo akulina. Bwe guli kumuvaako tuli kumanya Katonda ololere nga ne bwokola ensobi bagamba byonna byakola biki bituufu. Tulira Katonda engalo nga saawabuzi. Bweteta muda wadde mulabi mulungi alikuwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.